Kadaama TV omuwala gumulaba mu kifaananyi bamuyita Mary nga ava Busoga oba Bugiri nga tufunye Kadaama wano eyeeraliikiridde. Omuwala ono yali mukwano gwa Kadaama naye aludde ebbanga nga tamuwuliriza. Ensonga eriwo Kadaama lwaki yeeraliikiridde agamba nti walabika waliwo ekintu ekiyinza okuba nga kyagwa ku muwala ono kuba baali bakyatinga nga baali boogeranga buli lunaku naye okuva omukyalo ono bwe yatandika okwekengera Mary nti Mary ayinza okubeera nga bayina oba bbaawe amwagala, waliwo embeera ezatandika okubeera nga zikyankalana ne kibeera nga Mary takyawulikika. Omuwala ono anyumya nti nno olumu Mary yamunyumizaako nti mama yasanga baba mu roomu ya Mary nga amukwatirira. Baba ne yeekazaawo naye mama ekintu ekyo kyamusigalako. Kati mmira ebiseera bya korona nga bye bibaddewo bangeera bwe bikyaliwo, omusajja yasigala ne Mary owaka oluvannyuma lw'akaseera Kadaama ono kagenda okubeera nga atunnyonnyola, era okuva olwo omusajja yatandika okubeera ng'akyusa embeera ye eri mama oba eri mukyala we. Mukyala yali agenzeeko ng'avuddeko awo waka, omusajja n'amukubira nti no jangu otunone, naye omusajja n'agaana okugenda okubanona. Kati mu nsonga eno oba mu mbeera ng'eno bwe mujja ogiwuliriza mulimu ebintu nga bwe nabagamba nti mulimu ebintu bakadaama oluusi bye mutatugamba naye nga bw'oba ofolowinze story eno mujja giwulira oyinza okwesanga waliwo ekintu ekyali kigenda mu maaso wakati wa Mary n'ono omusajja kuba asanze baba, omukyala yasanga baba ne Mary ate n'omukyala naye n'akolamu ensobi ate n'abaleka babiri. Omusajja agamba nti nga bwe mujja okuwulirawo Kadaama agenda tunnyonnyola nti bwatuuka ekiseera nga mama avuddewo n'akubira baba ajje abanone, baba n'agamba korona akyali mungi lwa nsonga yali akyagala okubeera ne Mary. So Mary ye agamba oba nga Kadaama ono mugenda omuwulira agamba nti ye tewaliwo baagenda mu maaso n'ono omusajja naye osooka ne weekubamu akafaananyi. Manyi ebintu bino tuli mu situation zino naye ate tulina okuteeka mu reality ne tuggyayo ekintu ddala ng'ekintu bwe kiri. Bw'aba omusajja ono yasobola okubeera nga akwatirira nga ne mama mwali mu nnyumba n'obeera nga tolina kyewakolawo oba baabasanga busanzi, tugambe kale wali tokkiriza baabasanga. Kati zino weeks 2 ate zimwamala n'omusajja nga muli mu nnyumba babiri mwekka, ate nga abakazi bano nabagamba nti bagezi. Ye agenda okuvaawo weeks 2 nga teyabalaba nti nomulinamu engalo, tasobola kuleka nnyumba eyo ngeri yokka, alina okubeera ng'ayina wahayidinze ka kamera. Mwegendereze ng'ayina wahayidinze kamera. Kati ge agenda okudda already yaba amanyi step egenda okubeera ng'eddako. So mulimu story ogiwulira naye nga mulimu wantu wolaba nga wakyabulamu katono kuba babasanze n'omusajja, omukazi agenze wayiseewo weeks 2 ate muli mu nnyumba babiri n'oyo omusajja ogamba omusajja yakwatirira kuba mumanyi nti in most cases naffe tetuwa story nga bw'eri. Omuntu oyinza ogamba omusajja yantawaanya naye nga ate naawe olina engeri gye mukyangamu ekintu kyammwe, naye nga bw'ojja wano tugamba nti omusajja yali ng'akutawaanya. So tusabire muganda waffe ono Mary, katusuubire nti no tujja kubeera nga tumulaba, ate katusuubire nti no ebyo byonna mama byalowooza nga si bwe biri, ate katusuubire nti omusajja ono ajja kuweesonyiwa Mary. That is Mary bw'aba akyaliyo. Katuwulirize story eno. Webale nnyo okutuweereza tusiima nnyo ssebo empeerezaayo. Kakati ssebo mbadde nsaba kunnyamba, nina mukwano gwange eyabula oba eyambulako, sikyamuwuliza naye ng'okusinziira ku bintu oba ebintu bye twasembayo okwogera n'embeera gye yalimu nafunyemu okweraliikirira kuba simanyi essaawa zino kimuliko. Mbadde nsaba bambi basharinga ku kifaananyi kye ku YouTube oba wayinza okubaawo omwana yenna osanga amanyi ebimukwatako oba amanyi abeewaabwe oba amumanyi, kubanga nze essaawa zino simanyi waabwe naye kyemmanyi nti Musoga website z'eyo Bugiri. Bamuyita Mary ly'erinnya lye lyemmanyi. Omuwala ono ndudde nga njogera naye, kale tumaze ebbanga liringa ndooza lya myezi nga 7 tuzze twogera. Kaakati
abadde abeera gy'abe ali eno Saudi naye ng'ali wala kutali na Riyadh, tali kumpi na Riyadh, ali eyo wala naye ng'ennyumba mw'abadde abeera badde nga kale nga basiba baba bafuluma n'ekisubi ne basibawo naye nga mu mbeera ez'obuntu badde tebamuyisa bubi mu kiyumba mw'abadde. Abadde akola n'ebweru nga omusajja nga bafuna omulimu ebweru nti bagwa kukola wiiki kati nga balina we bateesa kale kati tugeze abadde agenda kukolera nga kakadde wiiki kati omuwala nga bamuwaako nga 50 ne babosi ne batwalako batyo nga bakikola oba oli ayagala mukolera ssaawa ng'era bazimusasula naye nga n'ewaka era omwezi 9 badde bakimuwa bulungi. Kaakati naye ng'omusajja alabika yali ng'amwagala nga beeyagala n'omusajja omuwala badde yeeyagala n'omusajja ekyokubiri kati olunaku lwali lumu baali bamufudde ekyuma agenda kimalamu wiikisi 2 omukyala n'agenda ewaabwe Riyadh eno mu ttawuni ate balinnyawo ennyonyi okutuuka eno Riyadh. Kaakati omuwala wiikisi ze 2 ne ziggwako nga boosi w'omukyala tannaba kudda. Omuwala n'akola ki? Omusajja n'amunona n'amutwala ewaka ne babeera mu nnyumba babiri n'omusajja okumala ewiiki ennamba. Kati ne babeerawo kale omuwala babeerawo naye nga omusajja amusunsumbuwa naye nga ye mutakkiriza. Kati kyavaamu omukazi ng'akubira omusajja jangu otunone. Omusajja n'amugamba korona yazzeemu ngira obeerayo ne ssente kati nnyingi bwe zinaagenderedde omusajja n'agaana onona mukazi we. Kati bwe yagaana okumunona omukazi ne yeereeta wayitawo ennaku 2 omukazi ne yeereeta omusajja yali taliiwo omuwala yali asula waggulu nga yasembayo waggulu. Kati yagenda okukkira n'alaba ensawo n'engatto nga baakomyewo tebaamugambye tebaamunyaze. Awo yamala ne babeerawo omwana ngamba bannaawe bansibiddeyo waggulu simanyi kiddako mpulira ntidde. Ate ng'era olunaku lwali lumu oyo omusajja yajja mu luumu y'omuwala waggulu n'atuula ku buli n'atandika okumukwatirira kati omukazi n'ajja n'abasanga. Bwe yabasanga omukazi sajja ne yeekaza omuwala n'agamba ono yazze sinze muyise. Kati omusajja n'agamba mbu ono omukozi wange nze yamuleeta wadde mbu kutuula ku buliri bwe tekirina buzibu. Omusajja ne yeekaza omukazi mbu n'asirika teyanyega. Kati ndowooza bwe yagenda ewaabwe ndowooza oba yajja n'amagezi amapya simanyi. Era omuwala yabeerawo ng'atidde nga ne bw'omugamba nti oba yatuuka ekiseera nga naye bwe yagamba kampuni bamukyusa ennyumba nabo ne baggaa ne bamubulokinga ne baggaa tebakyagala kuddamu kumuwuliza bibye. Kati omusajja yayogera n'abakampuni ne baggaa temuddamu kuwuliriza bigambo bigambo bya Mary byabagamba byonna aba abalimba. Kampuni netuuka ne mubulokinga ne kampuni sigimanyi mannya eyajjiramu nga tebakyagala kuwuliza bigambo bye. Kati bwe yamala olunaku ne bamusiba ne mugamba agenda kukubirako enkya. Yabeeranga ne ya tayimu oyo omusajja yamuteranga ya tayimu buli lunaku akubire mbu maama we Uganda nga omusajja kale nga omusajja nga amuwako eya nnyingi nnyo nga n'omukazi waali era ya tayimu yamuteekangako nga n'omukazi waali naye ng'omukazi tanyega ng'asirika. Kaakati kwolwo olunaku ne bamusibirayo ewe ne mugamba ajja kukubirako wemaliriza okukola ombuulire embeera eno ekola ki embeera eno eba eriwo. Kati n'aŋŋamba naye ekiro nabadde neebase ne ndoota nga taata wange antwala ewa jjajja ate bonna baafa taata we ne jjajja we bonna baafa naye nga jjajja we yagenda ozaalibwa nga ye yafa nga jjajja we amugamba simanya maama we yandeka eno biki bwe bityo. Mugamba munaaye saaba ekyoto si kirungi saba nnyo ne twogera ne mbula n'essaala gy'alina okusaba ne tubeerawo okukola olunaku lwennyini n'aŋŋamba kaale ngenda kusaba. Kati nagenda okuddamu okusembayo saddamu kwogera naye ku odiyo wabula yansindikira mesegi namulikodingira nga mbuuza embeera mwali n'atayipinga n'aŋŋamba wendi sisobola kwogera tujja kwogera edda
ndi wano ne babboosi bonna ndi mu kutayipinga kantayipinge tujja kwogera edda kyekintu kye nasemba naye okwogera kati omwezi gugenda kuwera essimu yavaako siddangamu yadde omuwuliza wadde simanyi kyamutuukako bambi mbadde nsaba amumanyi bambi atubuulire oba wayinza okuba waliwo amanyi ebimufa kuba yaŋŋamba oba bagenda muzza Uganda yansimanyi naye tebayinza mukwata bamuza Uganda n'ataŋŋamba n'ennamba ye Uganda teriiko evaako buvi neeyanziza nnyo neeyanze Mr. Kadaama Katonda akuume.